nojimalayo yakalulu eyakalulu Museveni baamubbira nkyagiriko kubanga go tetugenda kukiza injustice mu ggwanga mu tuyina olabisa owaayi kakati waliwo avudde agamba enanyini luyimba kyayisimirirawo ono omukazi yeyayimba oluyimba lwa ondowa n'oluyimba oluno nalulwadda ezimu ku nnyimba ezakubanga ku Late Show kati yavuddeyo n'agamba nti oluyimba lulwo ali Bulaaya abakazi b'e Bulaaya sina baana wadde omuyise mwana bajja kugoba mu kika yagaye Charles akikakasa tumujjako DNA kayima ka Charles kafune Charles sisubira nti atuuka mu 90 Charles alina okuba ali between 80s and 70s Charles wadda eyo sound eyo kuba sound eyo terina mbasebatta ali basebatta ba 80s eri mu bani waliwo Sepiria Mulumbe Sepiria Mulumbe luyimba lwani ya it's not a sound of 90s kasi okompe ku mukyalo oyo then ompe no nnyimba yero yayimba olwandowa tugeraganye oluyimba lwandowa n'eddoboozi kubanga awachali simuyimbi of course abasajja dda bayimba ng'eddoba abakyala kakati omuso ompe byagamba then ompe ennyimba ze olwono lwe yayimba lwe tumanyi n'olwa Charles. Hey, what's up, my people? It's me, your girls, and Lady C. Yeah, and since in Los Angeles, California, kati ensonga endese mbadde njagala clarifying about a certain song that is doing rounds on TikTok. Oluyimba luyita Charles yimirirawo. Okay, it goes like this. Charles yimirirawo, ombulire wakyonnumya. Bulijjo netumyanga nkwagala nkufumbirwe tukola maka. Yeah. Charles yimirirawo, bulire lwakyonnumya. Bulijjo netumyanga nkwagala nkufumbirwe tukola maka. Mama ne tata bandekawo, sigala bw'omu bwana munyigina. Gwe mama gwe tata. Yes, that is my song. Waliwo abantu abalutambuza n'ensanze nga balutambuza ku TikTok njagala kusooka kubeebaza emboozi tebankadde bannange oluyimba lwosirwa kakati. I recorded that song in 1999. That was at the beginning of my music career. Okay, nenduteekayo Nalo recording wa Kasiwukira. Mwami Mugenzi Kasiwukira. Producer gwe nalukana naye bali bamuyita Team Kizito. Back then when I just started. Ngani mutonyo era nakalobozi mukawulira kali ka kito. And then I recorded my song. All of a sudden, recording enyimba nyingi. Na recording ndowa. Ndoa went really, did really well in Uganda. And now this is one of my first original songs that I recorded when I was just starting music. Kati soko mpeka nakafananyi ka ndowa bamuyita nkulamba linda kyogamba oluyimba lwa ndowa kyogamba Stan asobola okuvaamu bino byakemaakema abaddu nze ndiko sennyenge Stan talina wampita nego kakati njaga obuuza kale what is her point mumusiimeko kati challenge zigenda kukoma wano manyi bana Uganda tebagala kamanyiiro Gotulabanga ono mukulu nene ono ayenkana n'ono akainamu ku majjalo of course alina ssente
so mukole nnyo ssente bajja bajjukiza bujjukizo kaddiwa kale tugenda ndooza kwetololamu mulaba nooli tebaawuka naye ng'olulimba lwa Ndowa nzikulabulako ku late night show ya Struck sije emyaka ng'ameka 2 emabega kwata ku remote yo sigala ku BBS Telefina tukuwa